Omusajja Omutanzania eyakafa emirundi egiwerera ddala 6 akyagenda mu maaso n'okuwuniikiriza ensi toseguka emboozi eno nnyuvu. Abantu bangi beewuunya omusajja ono eyakafa emirundi 6 kyokka n'akomawo mu bulamu. Ebimukwatako biwuniikiriza era ng'abantu bangi ne mu kaseera kano batandise okwekengera omusajja ono anti balowooza nti oboolyawo omusajja ono si muntu ng'alimu ekintu ekirala. Baadhi ya watu wana kauli ambayo ya kusema kama bwana yule anaweza kuwa ni mchawi mkubwa sana wa hapa. Okusinziira ku byafaayo by'omusajja ono, bakozi banne bagamba nti waliwo omulundi omusajja ono bwe yafuna akabenje ak'amaanyi era omusajja ono n'atwalibwa mu ddwaliro. Abasawo ne balangirira nti omusajja ono yali afudde era omusajja ono n'amala mu ggwanika ennaku wazinda 3 ng'ali eyo. Wabula baagenda okumuggyayo era nga n'enteekateeka z'okuziika ziwedde ng'ali mu ssanduuko bw'atyo n'azuukuka era n'akuba ssanduuku n'avaamu nga mulamu. Okusinziira ku byafaayo bye, ebyo we byaggwa omusajja ono n'addamu n'aluma omusota era obusagwa bw'omusota ne bumuyisa bubi nnyo. Omusajja ono n'atuuka ku ssa. Abasawo ne bagamba nti yali afudde era n'atwalibwa mu ggwanika. Bw'atyo omusajja oyo baagenda era okukeberayo omusajja ono nga mulamu. Mu ngeri y'emu ebimukwatako byogera nti omusajja ono yagwako mu kinnya ekiwanvu ennyo era n'afuna obuvune obw'amaanyi. Bw'atyo buli omu n'ategeera nti afudde. Abasawo ne bagamba nti omusajja ono afudde era tagenda kulama, kyokka waayita ebbanga ttono omusajja ono n'alamuka. Mu ngeri y'emu omusajja ono yalwala omusujja gw'ensiri era n'agenda mu ddwaliro n'aweebwa ekitanda. Bwe batyo abasawo ne balangirira nti omusajja ono yali afudde, kyokka akaseera mpaawo we kaaga omusajja ono era n'alamuka. Abatuuze mu ggwanga lya Tanzania baalaba guli gutyo, bwe batyo ne basooberera ennyumba ye ne bagiteekera omuliro nga bagamba bakoye ekyetere ku kyalo kyabwe nga bagamba ono si muntu, balina omusaanyaawo. Bwe batyo ennyumba ye baagiteekera omuliro yonna n'ebengeya. Omusajja ono ne bategeera nti aziyidde era afudde, naye omusajja ono yava mu nnyumba eno ng'akyali mulamu. Omusajja ayogerwako amannya ge ye Ismail Azizi era nga wangaalira mu ggwanga lino erya Tanzania, ng'omusajja ono ye yakafa emirundi 6 mirambirira era abasawo ne balangirira nti afudde, kyokka omusajja ono baba bamutadde ne mu ssanduuku nga bagenda okumuziika. Bw'atyo n'afubutukamu ng'alaga nti ye mulamu kubanga n'akabenje akaali akabi ennyo n'abeera ne mu ggwanika ennaku 3 baagenda okumuggyayo omusajja ono ng'ate mulamu. Kale nno bye bikwata ku musajja ono, naye mu kaseera kano bannansi mu ggwanga lya Tanzania bamwewala, bagamba balabika bawangala n'ekintu ekitali muntu era nga n'abafamire ye nabo bamwewala. Wabula mu kaseera kano omusajja ono babuwe ali mu bulamu obw'okusosolebwa kubanga abantu bonna bamwewala nga bagamba bawangala n'ekintu ekitali muntu. Kale nno bye bikwata ku musajja ono Ismail Azizi eyakafa emirundi 6 kyokka ng'akomawo mu bulamu. Wabula byalabye gy'agenze ng'amaze okufa tabyogera. Oyo nno ye musajja ow'ebyewuunyo asangibwa mu ggwanga erya Tanzania nga yakafa emirundi egiwerera ddala 6 kyokka n'azuukira, nga waliwo n'emirundi gye bamutadde ne mu keesi z'abafu kyokka n'azivaamu ng'omusajja ono mulamu nga n'entaana ye bamaze okusima. Kale nno ye musajja oyo Azizi Ismail akyagenda mu maaso n'okuwuniikiriza abantu mu nsi yonna.